Adachi Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II halabiddwako munnange ebya Zari ne famire y'omugenzi Ssemwanga byo bikyalanda byonna obutambi gye buli nja kubanga mbuta mu maaso awo ate munnange waliwo omwana muwala atawukidde bamasheeke nsonga ki mbu yazaala mu musajja atali musiraamu bingi nnyo byengenda okubanga nkutuusaako mu maaso awo naye nga nkugamba kimu nti mukwano teweerabira kubanga osubscribinga anti omukutu tuli gumu gwokka NCK-TV subscribinga omala ng'onyiga akade nakugamba nti akade katuyambakoko okubanga tumanya nti amawulire tutaddeyo awo nno ne tulyoka ne twefunira amawulire bunambiro nga teganaba kubanga te gayiswako naye nga gy'oli yonna gy'osinzidde nkwagala nnyo era nkwagalira ddala kugamba kimu nti gwe tovaawo tulakalira nywera mbenga ndokuwa oluvannyuma lw'Abannayuganda okukuba enduulu era n'okubanga abataka babiteekamu engatto Besoge Namibia gye bagamba nti ye kazaala-bulwa eyaviiriddeko ate eggwanga lya Namibia okubanga limma Ssaabasajja evisa oba okuextendinga obutuuze bwe mu ggwanga okuextendinga ennaku z'okubanga abeerako mu Namibia twabategeezezza nti Namibia mbu wobeera mugenyi bakuwa ennaku 9 z'emyezi 3 nga woli nti ennaku 9 ezo we ziggwako munnange olina okubanga ogondera ebiragiro byayo ate n'otambulamu naye nabagambye nti omukulu abadde akola ku Ssaabasajja Dokita yabadde yatwalayo okusaba kwe ennaku z'omwezi nga 9 bakkirize Ssaabasajja abe nga yeeyongerako ennaku ze kubanga akyafuna obujjanjabi naye nti gavumenti negaana mbu Abannayuganda abaava eno mbu baleetawo essasage ne batuuka okulumiza eggwanga lya Namibia nti nno mbu bawamba Ssaabasajja so nnaku lwaleero Ssaabasajja akomyewo mu ggwanga Uganda akatambi kakano ng'atuuka abantu nno bamubuganye mu ssanyu ery'ekitalo abaddeko walako ne kamera nga si kyangu kyakutegeera ali mu mbeera ki alabika atya like physical appearance naye nga kyo kiri nti akomyewo abantu nno babadde mu ssanyu ery'ekitalo nga wababuubirako nga bw'ati weeyongerayo nga wali ng'ali mu security ey'amaanyi oba oyinza okugamba nti security ebadde gulugulu wangaala ayi Ssaabasajja nga tuvuddeko eyo munnange tudde ku nsonga za famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga wamu ne mukyala we Zari Hassan abasinga obungi gwe mmanyi nga The Boss Lady omukyala ono si musanyufu nabe famire eggulo nabaleetedde wano emboozi era ne mumulaba mu katambi ng'ayogera ng'alaga obutali bumativu eri famire yani y'abaana effamire y'omugenzi Ssemwanga yagamba nti bano babadde baagala kweddiza ebintu by'abaana be ate ng'ebintu bye yabikolerera ne bbaawe ng'agamba nti ayinako 50% mu bintu ebyo nti era omugenzi yafa ng'ayinako 50% ze nti kyeva olaba yavaayo n'agamba amuteeke mu bintu 50% ezaali z'omugenzi ne zisigala z'abaana nti naye ab'eŋŋanda beekubanye n'omuntu omulala gwalumiriza nti nga baagala kubanga ate beddiza ebintu by'abaana wuno nno akomyewo mu paati 2 ate agambye nti ekikwata ku baana be akyajja nti amaanyi alina mangi ajja kulwana paka abaana nga baprotectinze ebintu byabwe buno Zali
mukole ebiraamo nkiddamu mukole ebiraamo zino famire zetugenda tuzaalamu si nnyangu nkiwa odi omugiwulira tewali musajja akeera ku makya naaba ng'akola nnyo nti akeera ku makya akolerera famire ye nti baganda be simanyi ba anko simanyi ba taata muto simanyi teri buli muntu ali wano nange ndi wano nze sikolerera baganda bange bakimanyi nkolerera baana bange sina bwenkera wano ku makya nenfa baganda wange ne bakeera ku makya nti they are entitled to my work okujjako nga naleka ekirango nti gundi mumpeerangayo kirungi naye buli omu waali okolerera baana bo nokeera ku makya famire nekwerijjamu mbwate simanyi mubba ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera baana ate kati kumatiba bano bakuze they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki mukole emirambo ebiraamo bizino famire zetugenda tuzaalamu zino famire nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufuula mutya famire nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yanga tevuddewo abassemwanga nti eno peya ye nga tumama pinto leero gyendeetedde gundi nga olwokuba tetwogera mulooza nti ki tusirikira eyo leero sigenda kusirika 7 years nze olwokirabangayo na muntu avuddeyo nti agulidde omwana owange t-shirt mbeekuliza basoma private schools apartments balina amamotoka balina buli kimu balina nze it's me n'oliro oli ng'akuteekako gu statement omukazi mubbi ebyo ebintu nabikola na ssemuwanga byange na ssemuwanga n'abaana bange takerangako wano nti nkolera baganda bange nkolera batata nkolera ki audio muziwulira nkyafulumya mbadde nsirise naye batunyize nnyo batuharasinze n'abaana ssemuwanga bukyafa baddamu okulaba ku baana baabwe abo juzi wano 5 years ago nga twabyalumbe lwa ssemuwanga tebaddangamu kubalaba tebamanyi babuuze omwana asomera mu ssomero kyali mu grade ki ayita agwa akola ki tebamanyi babalaba bulabe ku mitimbagano babalaba eyo ku mitimbagano just like the rest of the world and you're waking up kumashe to say, oh, we are entitled to what exactly? What are you entitled to? What are you entitled to? Wali omuntu yavaayo n'agula kaseeti kana akabeera mu campus n'ababuuziza ka campus ne bulula n'ogamba nze eno taamu eno mutabani omwana wa muganda wange mugulidde oba uniform. But you just want to take, you want to take and take and take and take. No. It was enough. Eh? You've been taking advantage. You harassed me and my kids. Mutu harassing. Eh? My sons literally had to throw some of you. Entitlement is if you say entitlement. Bubi bwakika kintandike kwogera. Omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngatto za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2 n'ekitundu eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu nga mugambye twajja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebera ekifaananyi kya Ssemuwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa Ssemuwanga esuuti gye yalimu esuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wano onoonya even awoki. But we had to buy him a suit. A suit abaana bange ze bajjiramu Uganda okuzika tataabwe nzirugavu nga tuli mu church mukwano gwange yazigula. Nja kuboogerako famire ya Ssemuwanga muli bantu bakyamu muli bantu I'm coming muli bantu bakyamu. And just because some of us have been quiet, I've been feeding you. I've been financially supporting you. Temusima.
temusiima enough funds nazisazeeko. Whoever feels they are entitled to the estate of my kids, whoever feels they are entitled to my children's wealth, munoonye. Bwe muba temusobola kunoonya, try legal. Try legal. Mugende mu mateeka mugambe omukazi yatubba, omukazi yakola biki, bino ebintu nabikolanga ne ssemuwanga, tewali kye sirinaako 50-50. Tewali kye sirinaako 50-50 bwe yafa mu mateeka. Abaana be babanga be batwala 50 ye. Family muyingirirawa. You've been taking advantage of me. Nazukuse. And I'm ready. I'm ready for war. Bane mukole ebiramo. Muvanga ku family ekera ku machane yegaana abana nzaba bana bange babegaana ko yo family yaso bana nga si babe. Mbusi babe. Ngomusajja amaze okufuna ngamba abana si babe bubbi greed. I have time. Nina it's my kids. Nabaganze chikwata ku bana bange nina obudde mbwammwe. I'm ready. Nina obudde kuno kumanyira kwa kikaaki. Temusiima n'ebitono bye mbadde mbakolera temusiima. What do you want, my soul? Do you want my soul? Batabana bange bakuze, they are the legal owners of whatever we have. Mwepange ebigambo bino ebigambo without your evidence. Bw'oba olina ebigambo mu kampuni leeta wagigula, oba olina ebigambo mu bizimbe byaffe bye tulina tulage wabifuna nze. Bane family ze tuzaalamu abaana abakazi mwetereze, zino family si nnyangu, abakazi mwetereze zino family ze tuzaalamu abaana bakuleka kukubo sinzi ali mu ssente abakeyagala nkole ki nazikola ne ssemuwanga ate nnyongerako. Bakazi bameka balekedde ebintu wano ne bifa nnyongerako. Bana bange balina ebintu mamotoka apartments beyagala babeera muzibu naye bantu mwe muli babbi balabiridde ekimala. Kati obwo buyambi twabusazeeko, buli kimu twakisazeeko, buyambi bwabuddewo. Tulina ba shareholders abapya, nze omukadde mbadde wendi, kati n'abavubuka be ba shareholders abapya. Mugende mukole ssente zammwe, mugende mukole Ssemuwanga takerangako wano nti akolerera kikaaki. Mugende mukole ssente zammwe. Luno olutalo mbagambye lunnyumira bitya nno. Munnaffe ebya famire y'omugenzi Ssemwanga ne Namwandu oba yes yali mukyala we Zari Hassan akombye ku pansa ajja ku protecting ebintu by'abaana be era nagamba nti abali eyo nga musuubira nti mujja kubanga ate mulwanyisa abaana bano oba ye olw'ebintu byagamba nti yakolerera nti musaaga era gambya musaaga ajja kubanga abawalabula paka. Wabula nga tuvuddeko mu Bassemwanga era tuddeko akabenje akagudde ku lw'ehoima kano nno kasooka ne katwala obulamu bw'abantu 7 naye kati omuwendo gugenze gweyongera gwava ku 7 ne gutuuka 8 olunaku lw'eggulo gwatusse 9 essaawa eno etwogerera bagamba nti baweze 10 ne driver waako naye yalusuddemu oluba. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano n'okuba nga tusabira emyoyo gy'abagenzi Mukama abenga giwa ekiwumula ekirungi. Munnange bagamba nti ffenna lwe lugendo naye olunaku lwo we luba tunnatuuka ate era mbu buli omu alina olunaku lwe Mukama lwe yamutegekera nti olugendo lwo olulutambula we luba lutuuse luliba we luti na lute. Mawulire mabi nnyonnyini ddala era nga bwe nkugambye nti kweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano ate era ne tuba nga tusabira n'emyoyo gy'abagenzi nti Mukama Katonda agiwe ekiwumula ekirungi. Kaseera kazibu nnyo bwe kati eri ab'enganda n'emikwano. Omuntu yazuukuse ku makya nga mulamu n'amasimu gano agajja ne WhatsApp oluusi musibye mwogera ate mu ddakiika budakiika ne bakugambya nti munnange muno ate agenze. Munnange nga tuvuddeko eyo waliwo omwana muwala akukulumidde ababuulizi b'enjiri nno akukulumidde abamasheeki agamba bano bayitirizza okubavuma nti okuvuma abawala abaisiraamu
naye nga bafumbirwa abalenzi oba abaami abatali baisiraamu obanga bazaala mu baami abatali baisiraamu bagamba nti kisuuse embejjoogo lingi mbu babavuma ne baboogerera ebigambo mbwe bitasaanidde kubanga biyisibwa mu kamwa byo bye batasobola okubanga ate babagamba mbu naye bo kisuuse era bagamba nti balina okubanga nabo beddako engeri gye baagala bo okubanga babawa ebitiibwa nti nabo nabo ke kaseera nabo okubanga bawa abaana b'obuwala ekitiibwa bibino totukuba busiraamu nkiddamu eddiini simu abaagitandikawo kagenze ne kasama ne kagamba mbu ate ne kenyumiriza mu kuzaala mu musajja atali musiraamu yes namuzaalamu abaana mbatuge olwokuba nabazaala mu musajja atali musiraamu abaana mbatuge omusiraamu atali musiraamu si muntu you people mwagala yene usiyo naye nebera ensiraamu muli basiru mulina amagezi video nagirabye eyaseeka mukwano gy'otaddeko ekifaananyi ng'ali mu kuli ayogera sijja muyisaamu maaso sijja muvuma kuba seeka nkiddamu seeka byayogedde bifo seeka byayogedde yataddewo kigambo kusosola yasosodde ekitali kirungi yasosodde kwegambe wamwe mwenna ekika kiri kyabasiraamu mwenna mweyagala ennonga mweddira muziro gumu musobole okukuuma obusiraamu nga buterebekevu mwagale oba oli wankima yagala wankima oba oli wante yagala wante musobole omumakinga nabagambye mukole bizinesi mugobe omukatuli kyobbagulako mukole bizinesi ye bannange kambabuze kumanya muli basiru mwe abasinga abawalabu eddiini mwe abasinga abawalabu eddiini abawalabu nga tebasosola buli muntu buli mwana kyogamba buli mwana ali ebuwalabu musiraamu ng'abaana gye bali abasinga nga n'abawalabu babakuliza birthday byebyo munnaffe ebyo si bigambo byaffe nga aba NCK TV munnange tukuleetera ebitrending era ebitambula bigenda mu maaso zibandowooza z'abantu oba oliawo nga balaga nabo obutali bumativu kwebyo ebigenda mu maaso muntu wayogera oyinza okugamba nti munnange gundi asala omugambo naye tetumala gatookomoka omugambo nga tewali munnange ekiriwo tuba twogera ku ekyo ekiriwo oba oliawo omuntu omu oba omulala naye nayigirako ku ebyo ebigenda mu maaso ate oba oliawo naawe nowa endowooza yo nga kiki kyoba okirowoozaako oba nga oba kiwulira bannange mutukkirize tube nga tubeerekereza tujja kuba nga tukoma mu maaso n'amawulire mangi nnyo temuvaawo.